mutya abaagala abalungi ab'ekkumi akusenga face to 56 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu by'olinza okutunuulira n'otegera nti omuwala ono gwendi naye anjagala oba nga tanjagala. Munange ebiseera ebiyise oba ebiseera ebyaddako emabegako twalinga tulowooza nti abasajja bokka be bazannya obuzannyo obwo bw'okuba nga njagala naye nga tanjagala, nga baagala kuyisa mbuyisa gaali kwebakako kiggwe. Ebintu byakyuka mukwano n'abakazi ennaku zino kati babikola, tebikyali by'abasajja bokka. Osanga mwana muwala nga ye eby'omukwano yabivaako. Ekituufu kiri nti abasajja mu abaabireeta mwatumenya nnyo emitima, mwatwonoona. Osanga omuwala nga ye talina mukwano ng'abasajja akozesa bakozesi. So mu abasajja temuddeyo ne murelaxinga n'ogamba nze omuwala tasobola kunkozesa mukwano. Asobola okukukozesa nga takwagala naye nga atakulaga nti akwagala. Kaakati biki by'olinza okutunuulira n'okakasa nti omuntu ono anjagala? Nze omuntu omuzikiriza nti okwagala kubeerawo ate okwaddala naye ate era n'obukyayi bubaawo. So alinza okuba akaseera ako ng'akwagala ne mukyawaga n'ogamba naye yali anjagaddeko. Kituufu asobola okuba nga yali akwagaddeko kubanga yakwagala naye obwagazi ne buggwaawo olw'ebyo biba bituuseewo. So tugenda mu vidiyo yaffe. Namba emu, omuwala yenna ng'akwagala ebyaddala akuwa akadde. Ekyo ffenna tukimanyi nti obudde kye kimu ku bintu ebiri expensive oba ebitasobola kuzzikawo, nti essaawa bw'eba emu n'eyitawo eba egenze, tosobola kuddamu kubeera emu. Ey'obudde buno nedda, emu ejja kubeera enkya obudde obulala, so buba bugenzi. Omuntu yenna avaliwe ng'obudde bwe singa akulaga nti akuwa time, ti ne bw'aba bize schedule ng'eri bize etya akufunirawo akadde, omuntu oyo aba akwagala. Ne bw'abeera ati amanyi nti omwami wange oba boyfriend wange nina omuwa obudde buno, obudde buba bubw'essaawa bweziti, acreatinga time for you, omuntu oyo aba akwagala. Olinza okirabanga point ennafu, olinza okirabanga ekintu ekitali kyangu, naye nga tonnafuna muntu akwagala ng'omwagala. Singa ofuna omuntu nga omwagala nga takwagala, ojja tegeera kye nkugamba. Tojja mukubira essimu buli ssaawa ajja kugamba ali bize, ne bw'omugamba jja tugendeko out nti ate nina ogendako ne gundi ate mukwano gwange ali bw'ati, kwegamba ajjako excuses zonna zimalayo. Lwaki? Kubanga awulira bubi okubeera naawe, awulira tomuwa mirembe, kwegamba alina engeri gy'awuliramu, just ayagala kasente ko. Bw'aba akwetaaga nga akkubira, bw'aba takwetaaga, kwegamba this is what they do. Namba 2, omuntu oyo ekizibu kyo kiba kizibu kye. Abaana abawala ennaku zino abagaba ssente okuziwa omusajja kizibu. Abawala baagala kubawa. Naye singa ofuna omwana muwala oba singa ofuna omuwala nga mu butuufu bw'ofuna ekizibu akkwasizaako, ayimirira wamu naawe. Sigambye nti gwali eyo ng'omwagalwa wo takuwa aba takwagala, nedda. Asobola okuba nga takuwa nga tayina, asobola okuba nga gwolobooza ayina naye ng'alina obuvunaanyizibwa bungi. Mu butuufu nga nezaakuwa taziraba, naye ng'ate emotionally ayimirira wamu naawe, n'akukeberako, n'akugumya. Ekyo nakyo omuntu aba akuwadde. Olinza okirabanga ekitakuyambye n'ogamba kati awo aba annyambye eki, naye ate aba akuyambye. Kubanga ayimiridde wamu naawe yandi optinze okusirika oba okwekolera by'ayagala, but she's standing along with you. Ate oyo akutte akasente ke n'akulumirirwa oluusi abamu abatayina ne yeewola so that ekizibu ekyo mukivuunuka, ng'ekizibu kyo akiraba ng'ekizibu kye, mu butuufu aba akwagala. Batini era abasajja munjulira, abawala basobola okukola ebyo. Abawala b'ennaku zino ayagala mmuwa, ti ne bw'aba akwagala ye ayagala nga gwamwanga ye tateekamu yadde n'ekikumi. Ensonga endala gy'olinza okutunira, point endala gy'olinza okutunira nti akusoosowaza atya, nti ne bw'aba mu mikwano gye ng'alina program kagamba mukwano gamba nina ka birthday kange biki, n'omukubira alinza omugamba sijja sobola kubanga omwami wange buno budde bwa mwami wange. Omwami wange akuwa ekitiibwa, bw'aba alina gy'alaga akutegeezaako tagenda fa. You don't just find out from people ti yagenze gyendi, yagenze ku party,
oba kubizuula nga byawedde dda. Jjo ne wabadde onkubira nafunyewo ka emergency na mukwano gwange mbadde ndudde omulaba yankubiddeko n'angamba we hang out ne ntambula ne ŋŋenda. Kugamba obitegeera byawedde n'okugwa nga byayiseeko. Akubuulira lwaki cause akuprioritizinga olina ekifo mu mutima gwe tayagala kuluuzinga akutwala ng'omuntu we kyova olaba abeera akutegeezaako. Ensonga endala gye tuyinza okutunuulira yeeyo kuwa ekitiibwa ate nga n'abantu bo abawa ekitiibwa wabula wano kantereezeemu waliwo abantu nabo bataweeka kitiibwa ng'ayagala oba ate omukombe mu bigere abo ŋŋamba bamulamu. Oba manyi nga abasajja mubeera mumanyi baganda bammwe ate naffe abawala tumanyi baganda baffe. So naawe omusajja oba omanyi baganda bo nti bazibu leka ate omwana wa munno mukaluubiririza mbeera already obamanyi nti bazibu so just let them be. Naye ng'ebiseera ebisinga abantu babawa ekitiibwa ate naawe akuwa ekitiibwa. Omuntu okuwa ekitiibwa kitegeeza ki? It's not only about kufukamira n'akubuuza kufukamira ng'akuwa emmere niyinza okuba sifukamira but nga I have respect for you. Nga siri muntu agenda okufukamirira naye nga siri muntu agenda okuyimirira mu bantu nkuvume. Siri muntu agenda okuyimirira mu bantu nkugeye like obunafu bwo. Ngambe bba wange ali bwati ne bwati bba wange nedda. I will not discuss you with people. Nja kubeera nga nkusuusuwaza nja kubeera nga nkuprotectinga cause nkuwa ekitiibwa kyo saagala kuweebuula. Oyo omwana muwala bw'atyo aba akwagala ebyaddala. Ennaku ye essanyu lye. Era bw'ofunanga omuntu bw'atyo muwe ekitiibwa mwagale ate mu treasuring. Naye abasajja obuzibu omuyina bw'omufuna bw'aba akeberakeberako akuceekingako nti omuwala naye bannange she's all over me andiko nnyo bannange alinga abadde desperate oba alinga abadde tayagalwako kati mwagadde kugamba tena like omuntu mumubuza embiibya n'abeera nga tamanyi ki kituufu kyakukola. So do not take people for granted. Omuntu bw'akulaga nti akwagala nga mu butuufu olaba nti omuntu ono akwagala. Point yange endala nti abeera ready okubeera ng'asobola okwezimba naawe. Abawala abamu balimbibwa bambi olw'omukwano era nga bwe ŋŋambye nti abeera akwagala n'akwata akasente ke n'akateeka mu musajja naye ng'omusajja mufere okitegeera ng'amulimba ng'amufera laavu tuzimbe akayumba kaffe naye ng'akimanyi n'ennyumba gy'ozimba oluusi yamuggyawo abasajja ate batya gwe ntya naye nga gwagizimbira surprisingly tasobola muwa yadde n'olukumi nti luolwo tuluteeke ku nnyumba ate nga naye kyewunyisa akola naye nga ye azijja ku ggwe gwamwagala ate n'azimbira atamwagala kale kwegamba love triangle yo nzibu. Ekyo nakyo kituzaayo ku point gye nagambye nti omuntu akuwa ssente ye omuwala akuwa ssente ye aba akwagala ebyaddala. Omuwala akuwa ssente ye aba ready okubeera ng'asobola okwezimba naawe. Oyo omuntu aba akwagala alaba future naawe. N'omugamba njagala tukole kino n'agamba kaale naye siinaamu kasente bulungi ojja kunfunirayo ko kyonfunidde nti tewali buzibu n'aleetayo koota oba haafu nawe n'oleeta kyolese namwezimba. Anyways, munzikirize nkoma wano tewalabira subscribinga, kulikinga no commentinga, sharinga video yaffe ebere ng'esobola okutuuka ku balala tomanyi ani gw'oba oyamba. Mwenna basharinga, thank you so much omukama bampere kye musinga okwagala. Then gwe wenna likinga, commentinga naawe ate nkwagala gwe yakuumirako nga buli video gye nteekayo bambi ojja n'ogiraba naawe nkusabira birungi byereere ate gwe omupya ayakajja tewalabira subscribinga kubeera ng'otwegattako subscribinga, likinga, commentinga ojja kubeera ng'otwegattako ku channel kuliko ebintu bingi bye tusomesa emisomo eddagala bingi ojja kuba ofunamu. Bw'oba ino video tekunyumidde osobola okeberako osanga ojja kufunako omulamu ogunaakunyumira. Bw'oba ina kyoyagala njogerako osobola kinteera mu comment section nja kuba nkola video nga nkyogerako ekiba kyetaagisa video okuba kuddamu era nja fuba okulaba nga nkuddamu. Omukama